kambuteekeko wano obuwulire olabe nti naawe bw'oba musumba oba olina kusanyuka. Tuze tusaba essaala nga z'amaanyi, tewali n'emu egwa mu bbanga, Mukama agenda ziddamu. Oba banteere kuli oba nsooke kuno mpuliro tuteeke okwo, nteeke wano, nteeke kuno. Mukama yeebazibwe musumba, kansubire oli bulungi munnange, nga buli kimu kitambula bulungi. Kuliko weebale kusiiba, nange mbadde nsiibamu, ekisibo kigenze bulungi musumba munnange. Weebale essaala ya overnight, essaala ya overnight yankozeemu omulimu, simanyi nakumanya nze musumba kubanga buno obujulizi. Njagadde mbukuwe Mukama Katonda mpe ekisa Mukama, sikulimba musumba, simanyi mpulira essanyu. Mukama mulungi musumba, weebale kutusabira, weebale kunsabira. Musumba weebale munnange, nali nasirika nafunamu ebizibuzibu naye ebyo kati leero si byenkubidde okugamba wadde nga nabwera bujulizi. Naye musumba toyinza kikkiriza, nasemba okwogera naawe bulungi nnyo weeba ti yali Easter time ng'omukyala abbye omulimu gwange, ne mpulira nga njagala nakufa, ng'omulimu gwagala nnyo. Naye Mukama Katonda mbadde ndi wano leero ssaawa 11 nga wabeerawo essimu gye nfuna musumba, toyinza kikkiriza. A company called me nga bansportinga, babadde ba observinga for some time, nga balaba engeri gye nkolamu, my ethics and everything, byonna ng'era bw'obimanyi musumba, nga bampadde omulimu. They offered me a job, an HR job. Nze sisomangako kubeera HR, nsoma bintu byange bya busawo, but they have offered me an HR job with a good salary, with flexible hours. Ze hours ze mbadde njagala okukola ze bampadde musumba. Banange neebaza Mukama Katonda mulungi. Mbadde okuva luli ku Easter siddangamu kunoonya mulimu, era kuba luli nalina emirimu 2. Kati ne ngamba kanjira mbeera na guno ogumu mpumule namu, kubanga mbadde nkola ebbanga ddene ate nga siri bulungi nnyo health-wise ng'era bw'omanyi. Naye musumba kino kizibu okukkiriza. They offered me a job, an HR job. I have no experience. I have no knowledge of running HR. Bangambye, they will train me. They will do everything for me to excel in the job. And even the training, bagenda kuba bansasula. Musumba nzani, muwala wa Ida gomanyi nzani, okujjako Mukama Katonda yekanga yakinkoledde bannange. Mukama mulungi. So it will be my second job. Naye my second job ate egenda kubeera ng'erina all the benefits omuntu zaafuna: health insurance, life insurance, paid vacation, paid sick time, 401k, buli kimu ekirina. Naye God has allocated me musumba, Mukama andoke. I don't even know what to say. I am so happy musumba. God bless you musumba. Webale kunsabira. Thank you for keeping me in your prayers. Thank you. Like you always say, I'll never stop being grateful to God. I'll never stop thanking God for loving me. Mukama Katonda yebale, and God bless you so much, so much. Mukama obwo bwe bujulizi bwange musumba. Ana Mukama yebaziwe. I don't even know. I am even lost of words. Kale kubira Mukama engalo ez'amaanyi.